Akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda kakangudde ku ddoboozi kalabudde ne Ssekulabula ebitongole by'ebyokwerinda nti bireme kuwamba buyinza bwako mu kalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North basigaze ogwabwe ogw'okukuuma emirembe so si kuyigganya beesimbyewo n'abawagizi baabwe ate nga bulijjo omukulu takulira mpya bbiri endege teziyoogaanira mu mazzi. Akakiiko k'ebyokulonda okukangula ku ddoboozi kivudde ku mbeera eyadduka ebaddemu n'okuyiwa omusaayi naddala eri abawagizi aba munnanuupu Erias Luyimbazi Nalukoola mu kuwenja akalulu mu kuvuganya e Kawempe. Olwaleero kakuyege ow'okuyigga akalulu mu Kawempe North lwagenda okukomekkerezebwa era akakiiko ak'ebyokulonda kasabye ab'ebyokwerinda bakole ogwabwe ogumanyiddwa mu mateeka. Nyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama ategeezezza Uganda enkya ya leero nti tebakyayagala bunkenke mu kalulu kano. Ennaku nga 5 eziyiseewo kampeyini zibaddemu emirembe ab'ebitongole by'okwerinda baalese abantu bakandidates ne bawagizi baabwe ne basobola okugenda bulungi ekifo abakandidates kye bakubira mu kampeyini ekitabo kirina okubeera bannange mu kulonda kwaffe bwe bityo ebintu birina okutambula nga bya mirembe ng'ensi yonna ng'esigala nti eteredde erikuduka erikola ki erikubagana ekityo kirina okubeera. Lwekyo tusuubira nti singa ffenna tunaasigala tuli bakakamu ffenna tunaasigala nga tugoberera biki ebitulina okukola olunaku luna lujja kutambula bulungi Mukama ng'ali wamu naffe. Omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama mu ngeri y'emu agambye nti olunaku lw'enkya bayisa abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi bonna abeesimbyewo n'ebitongole by'ebyokwerinda bakkaanye ku ngeri y'okulonda gye kunaatambulamu. Ekizimbe kya Public Health Makerere University egenda okubeera tali center y'okulonda ku Kawempe North. Lwekyo tujja kubeera n'olusisinkaana olusembayo ndowooza ssaawa oba 9 oba 10 olunaku lw'enkya nga tukubiriza abantu biki ebirina okugobererwa ku lunaku lw'okulonda ate nekyokubiri wawe tutuuse mu nteekateeka yaffe ate tuwulirize n'okuba bakandidates oba engabwa zaabwe oba ebibiina by'obufuzi ebibiina by'abannakyewa ebitongole by'okwerinda kiki ekibalaba kiki ekibulamu kitulina okutereeza nga akakiiko k'ebyokulonda ate naffe biki byetubasuubiramu. Ebyongo bitadde ku mabbali ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party kisambazza ebyogerebwa nti kyasimbawo omuntu mu Kawempe North kyokka ne kimulekerera mu kuyigga akalulu n'atuuka n'obutakuba nkuŋŋaana akalulu n'akayigga nju ku nju. Ebigambo bibadde biyitingana nti abakulembeze b'ebibiina ebirala bo beewaddeyo ne bayigira abantu baabwe obuwagizi mu kalulu ka Kawempe North kyokka abakulembeze ba Democratic Party ab'oku ntikko tebafuddeyo kuyamba kunoonyeza muntu waabwe kalulu. Wabula ayogerera ekibiina ekya Democratic Party Semayiri Kirya ng'agambye nti DP ye yasimbawo Henry Kasacca mu biru era nti babadde bamuwagira mu ngeri ez'enjawulo. Oyo yenna agamba nti tetunoonyereza Kalunga Party asobola okuexplaininga detailed why oba lwaki ayogera bw'atyo kubanga ekibiina kya Democratic Party kyekyawandiisa Kasacca Henry. Kasacca Henry tiimu eri kumutambulirako ya Democratic Party. Chairman ali kukulira campaign chairman wa Democratic Party chairman Mungi we Kawempe. Buli lunaku wabaayo omuntu amwegattako. Honorable Sebamala yabaddeyo, Honorable Lulume yabaddeyo, Secretary General yaliyo ku nomination day. Kati simanyi kye bategeeza, maybe waliwo omuntu gwe baagala okulaba olubalyoke bagambe nti maybe ekibiina kye kiba kimunoonyeza. Kyekiri munoonyereza obululu. Ye eyeesimbyewo Henry Kasacca mu biro akwatidde DP bendera ategeezezza nti ekibiina ddala kibadde bumu naye mu kalulu kano era agamba nti obuwanguzi bumulimu 5. Bayinza okuba tebabadde nnyo mu kakuyege kubanga kampeyini yaffe nga DP etambulidde ku kakuyege kati kakuyege ono aba yeetaaga kutambula njukunju so ebyaffe tebibadde byakuba nk'omwana gaggadde n'oleeta abantu bonna ebyako enkuyanja y'abantu naye tubadde tutambula akakuyege nga tugenda kwogera n'abantu so bamemba ba DP babadde naffe bose balabise physically naye nga tutambudde ffenna era ebigenda maaso kampeyini bagigoberera bulungi.
buli nkambi ewera mu kalulu kano nti egenda kuwangula era munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukola akwatidde National Unity Platform Bendera agambye nti beeteeseteese bulungi okujja obuwanguzi e Kawempe kyokka n'asaba abalonzi bakuuma akalulu kaabwe. Tugenda kuyitamu mu bwayise wa Australia wonna kenyi oluvannyuma tulyoke tukuba okunaana badde ezokakuuma era tukalondowe enakundi waffe tubakubirizi bano bamala okulonda basigale nga bateeka eriiso jjoki awo balondedde tujja kukakasa nti buli ekirangiriddwa tetukoma kufuna DR form naye tuteekwa n'okukwata obutambi bw'ebirangi. Ate ye munna NRM Ajati Farida Nambi agambye nti byakozeeko nga tannafuuka na mubaka wa palamenti biragira ddala nti ye muntu omutuufu asaanidde okuba omubaka owa Kawempe North. Abantu besinkanye nga bali bakola omulimu gumu ate nga bali wamu. Bannange njagala okubeebaza family mundaze na noonya akalulu njagala okubeebaza okulambikibwa kwenfunye naddala okuba mu bakulembeze yonna gyendi n'okulambikibwa kw'ebyo ebirima bannakawempe North. Njagala okwebaza ebyo bye tusobodde okukwatako yadde nga tunagenda mu Parliament era n'okubasuubiza nti nja kubeera wamu nabo lulumbe luno lutandise. Ate ye Luswa Luwemba atalina kibiina mwajidde agambye nti buli kyetaagisa okukola okudda mu bigere by'omugenzi Muhammad Segirinya akikoze era akakasiza ddala nti obuwanguzi bubwe. Nzikiriza nti eyo yonna gyempise nyumba ku nyumba door-to-door mobilization. Nzikiriza nti bonna gyempise mbeesobodde okuyitamu egenda kukkirira mu buboxing ennaku z'omwezi nga 13 balonde Luswa Luwemba Muhammad kifo kino ky'omubaka wa palamenti era nzikiriza nti emiziziko zijja kubaawo mingi naye bannakawempe North basuubiza nti ennaku z'omwezi 13 tukkirire mu bubokisi bannonde akabonero kange ka rediyo. Abantu 10 be bali mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa palamenti owa Kawempe North era okulonda kwa kubeerawo okwosa enkya ku Lwokuna. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana Habo mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Buli muntu alina eddembe okwenyigira mu kulonda kavunaaweza emyaka 18 egy'obukulu nga munnamateeka Abdunnuuru Kinene bw'annyonnyola. Ssemateeka wa Uganda owa 1995 ennyingo eya 59 ewa buli munnayuganda yenna eddembe lye ng'awezezza emyaka 18 egy'obukulu n'okusingawo okwerondera omuntu yenna gw'aba yeetaaze mu by'obufuzi nga takakiddwa. Gavumenti ya Uganda olwaleero mu butongole lw'esuubira okwanjula mu palamenti embalirira z'ebitongole byayo ebyenjawulo ezisembayo ez'omwaka gw'ebyensimbi 2025-26. Embalirira z'ebitongole bino ze zikomekkereza ekisanja eky'omwaka 2026 era ze zitwala Uganda mu kalulu ka bonna aka 2026 akanaabaawo mu January w'omwaka ogujja. Entegeka zino ziva mu mbalirira y'enseene ekyali mu bubage palamenti gye yayisa gye buvuddeko eya budget framework paper palamenti nga yagiyisa ku ntandikwa y'omwezi ogwokubiri nga ya tuliliyoni 5.7 mu biliyoni 441. Okusinziira ku lukangaga olw'ebiteeso palamenti byegenda okubaganyako ebirowoozo olunaku luno olwaleero nga lufulumiziddwa yafeesi ya kalani wa palamenti ebitongole 23 bye bigenda okwanjula embalirira zaabyo eri palamenti olwaleero olw'obukiiko bwa palamenti butandika okuzeetegereza.
okwetegereza embalirira zino kigenda kutwala akaseera katono okusinziira ku kalenda eya palamenti olw'akalulu ka Uganda akabindabinda ng'abaka balina okugenda mu bitundu byabwe basobole okuwenja akalulu. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Ssingo wamu n'emiriraano beeyanzizza nnyo nnyini maaso moojo olw'obutabalekerera bulijjo n'afaayo ku bulamu bwabwe ng'abajjanjaba ku bwereere. Mu kiseera kino olusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa Obwakabaka bwa Buganda mu ssaza Ssingo luggiddwako akawuuwo ku kisaawe eky'essaza Emityana era abantu ba Kabaka 10 Lugaba agenze okubujjako eddiba nga baakuŋŋaanye edda. Abantu bajjanjabibwa omusujja, amagumba, omugongo oguluma saako okubakebera endwadde ez'enjawulo omuli ne kkookolo, sukaali n'akawuka akaleeta mukenenya n'endwadde endala nnyingi. Abantu b'Omutanda aboogeddeko ne radiyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga basanyukidde enteekateeka eya maaso moogi era ne bamweyanza. Nze Mukwaya Vincent nga nviiridde mu district y'Ekyankwanzi. Twebaza Ssaabasajja Kabaka ngaffe bannasingo okubeera nti nno atulowoozezzaako ngaffe abalina ebirwadde ebyatulemerako edda bye tutategeera. Erinnya eryange nze Nakawuka Nnaalongo Ssingo nga neebaza Ssaabasajja Kabaka okutuwa abasawo okujjanjaba abantu era abantu bali wano bayitirivu nnyo nange nazze kunzijanjaba nga nina ebimba ebinnuma. Netwebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka bannanga abavuuka mwongere okuweereza Ssaabasajja Kabaka ndowooza mulaba kyatukoledde. Nze Nakyanziruuzi mbiridde wa Bigalo Mityana tuze okufuna obujjanjabi bw'obulwadde wa puleesha ne sukaali olw'ensonga tubuzaabuzibwa ate tetulina ssente. Nnyini ntebe w'enteekateeka z'olusiisira luno mu ssaza Ssingo nga ye mumyuka asooka owa Mukwenda Moses Tusuubira ayongedde okunga abantu ba Kabaka bagende mu bungi bajjanjabwe. Luswata Robert Sekamwa w'ettendekero ery'abasawo erya International Paramedical Nursing School Maya agambye nti nabo abasawo baabwe babatutte mu bungi e Ssingo okujjanjaba abantu ba Ssemunywa era beeteeseteese bulungi. Ffe nga ba International Paramedical Nursing Schools Maya twasalawo okutambulira wamu n'enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka era mu nteekateeka eno yatubeere balamu. Tusazeewo leero tuleese abasawo bali 67 okulaba nti nno tukwasizaako ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka okubajjanjaba babe nga balamu era enteekateeka eno wonna tubeere balamu waagenda okubeera International Paramedical Nursing Schools Maya weetuli kubanga ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'abantu okubeera abalamu tukiwagira nnyo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Ali Kangume annyonnyola ebireetera olubuto okwesiba omuntu n'aba nga tafuluma. Kitono nyenda kusatu nga tugenda manju okubeera ng'olumizibwa ng'ogende manju ekyo kwe kiva ntugamba nti ono alina obuzibu bw'okuluka lubizibwa ng'akola ki ng'agende manju. Kitera kuva kubeera nti twabasinga bali emmere etali nnungi ebiseera ebisinga tubako n'amadagala getumira nga twetera okubeera nga twesiba okuba nga tusobola kgenda manju obaako n'endwadde ebiseera ebisinga bitera kuva ku nsonga ezo nga tunywa bulungi mazzi emmere gye tuli ekaluba okubeera nga tetukola bulungi exercises n'endwadde ezimu nga zisukaali waliwo obulwadde okubeera nga ddokoli liri wansi tekisobola kuproducinga bulungi thyroid hormone kati ebiseera ebisinga tubijjanjaba tutya era nga tisookezaako okuba mu kunywa amazzi tandika okukozesa ku mubiri gwo okulya emmere nga zirimu vegetables nnyingi kubanga vegetables zirina fiber ebiremerako ennyo tutera okubawa amadagala olw'ebigaana. Ebigambo bya Kabaka era nga bya nsonga eby'enkizo. Ekimu ku bitukosa n'okutuzza emabega kwe kulekera abalala okutusalirawo ku nsonga enkulu ezikwata ku Bwakabaka n'eggwanga lyaffe. Ekiseera kituuse eddoboozi lyaffe lyongerwe okuwulirwa n'amaanyi mangi. Okusobola okutuuka ku kino tuteekwa ffenna obutazingira mikono mabega nga kyengezaako okutegeeza nti ekiseera kituuse twenyigire mu by'obufuzi ne mu bukulembeze mu bifo ebitali bimu.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Omutendesi wa ttiimu y'omupiira eya Gini Michel Dusuya alangiridde ttiimu ey'enkomeredde y'abazannyi 23 egenda okuzannya ne Uganda Cranes mu mpaka z'okusunsulamu ensi ezinakiika mu FIFA World Cup omwaka ogujja 2026. Gini egenda kukyalira Uganda nga 25 omwezi guno mu kisaawe Nambole, wabula Gini ejja kusooka kuzannya ne Somalia nga 22 omwezi guno, ate nga Uganda naye ejja kusooka kuzannya ne Mozambique nga 2 omwezi guno e Cairo. Omutendesi Michel Dusuya abazanyi balangiridde abasinga bazanyira ku Ssemazinga wa Bulaaya, era ttiimu eyitiddwa eriko omuzanyi Seau Gulasi azanyira mu kilabu ya Borussia Dortmund eya Girimani, ate nga ne mu kiseera kino yekulembedde abateebi mu mpaka za UEFA Champions League ne goolo 10. Bino bijjidde mu kiseera nga n'omutendesi wa Uganda Cranes Paulo Joseph Puuti nga naye olunaku lw'eggulo yalangiridde ttiimu y'abazanyi 26 okwetegekera emipiira gino. Uganda Cranes mu mpaka zino eri mu kibinja G, era Algeria ekikulembedde n'obonero 9 ate Mozambique yakubiri n'obonero nayo 9. Botswana, Gini ne Uganda bonsatule basibaganye nga bakafuna obonero 6 ate Somalia yeekobedde teyinayo yadde akabonero konna. Empaka za FIFA World Cup ez'omwaka ogujja zijja kutegekebwa America, Canada ne Mexico. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezawano. Katumba mutabani wa Mulegeya yalina abaana ababe mu makage ekibulala Singo, songa era mu makaga Katumba mwe mwali ne Lubega Nsamba Lukonge omwana wa Wanyana omulala, nga Lubega Nsamba Lukonge ono yali mu bbeere ow'omulangira Kimera wa Kyama byomere bisatu. Abaana ba Katumba Mulegeya awamu n'omwana Lubega Nsamba Lukonge omulangira Kimera wa Kyama byomere bisatu yabayitiranga ddala baganda be, era kyava abafuula abalangira nga amaze okulya obwakabaka. Nga tugenda mugebweru soko ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogwokusatu ogwa Mugulansigo omwaka ogw'2025. Bwe lwali bwe luti mu 1979 gy'emyaka 46 egyakayita, olutalo lw'Elukaya lwayingira olunaku olwokubiri wakati w'amagye ga Uganda n'abalwanyi abayeekera Bannayuganda abaali awamu n'abajaasi b'amagye ga Tanzania. Abajaasi ba Tanzania n'abalwanyi Bannayuganda banyweza ekibuga Lukaya kye baali bawambye eggulo limu. Abajaasi b'amagye ga Uganda ne bannaabwe aba Libya bangi battibwa mu bulumbaganyi buno, nga n'omu ku baduumizi b'amagye ga Uganda omunyanya Lieutenant Colonel Godwin Sule naye teyalutonda. Tanzania yali yeesasuza olw'amagye ga President Idi Amin Dada owa Uganda okukola obulumbaganyi ku Tanzania ne gawamba ekitundu ekyakagera era ne galyoka gakolayo effujjo, ng'eno ye yali entandikwa ey'okugwa kwa gavumenti eya Ssaalongo Idi Amin Dada. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku lw'entebe. Essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 4 emu. Yali akulira oludda oluvuganya gavumenti ya Kenya Babati Ngagwambo Amolo Raila Odinga atandise okuwulira akaliro ng'enjogera y'abaluno bweri bannakibiina kye ekya ODM batandise okumujeemera oluvannyuma lw'okutta omukago ne gavumenti ya President Kipchirchir Samoei Arap William Ruto gy'avuganya nayo mu biseera ebiyise, nga bamulanze okweyisa mu ngeri eya entajjukira erireka omukadde ku lusozi. President William Kipchirchir Samoei Arap Ruto yatandise okutalaaga Kenya olunaku lw'eggulo okunnyonnyola bannakenya omuganyulo gw'omukago guno nga yatandikidde mu Bendobendo erya Nairobi, ng'era ababaka ba Parliament bannakibiina kya Orange Democratic Movement ekya Raila Odinga okusinziira ku ntegeeragana ensisinkano za President mu bitundu byabwe bateekwa okuzeetabamu.
kyokka ababaka banna ODM abakiikirira Nairobi okuli Watenya Edwin Sifuna Timu Wanyonyi ne Babu Owino bajeemedde mukama waabwe Raila Odinga tebalabiseeko mu nsinkano President Ruto zaakubye e Nairobi nga envuvu muzigamba nti bano bawakanya endagaano mukama waabwe gye yakoze ne gavumenti gye bavuganya nga bo basazeewo bagitunulira kizimuzimu omugole kyatunulira ettooke etto. Bannabyabufuzi bangi Kenya aboludde oluvuganya bawuliddwa nga bavumirira Raila Odinga olw'okutongoza okuliira ku lujjuliro lwa gavumenti ya Ruto nga kati Odinga bo bamulabanga alidde olukwe mu kulwanirira enkyukakyuka n'ababadde abawagizi be mu kino n'abawanyisaamu okumuwa ye ne basajja be ebifo eby'obwa minisita n'enkizo endala mu gavumenti ya Ruto.